President agamba tayita mu kyalo. Nze naawe. President agamba tayita mu kyalo. Agamba tayita mu kyalo. Bino byaliwo mu COVID nga beekwasa COVID essaawa zino ki. Ekyewuunyisa ekizimbe oba essomero lisobola okukwata omuliro naye ng'ekimotoka ekizikiza omuliro tekirina mafuta. Wabula wenjogerera essaawa zino mu kuziyiza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ekibuga, ekimotoka kifunye amafuta. Abasirikale bakola ekisoboka kyonna okukusa Kyagulanyi bamuyise ebbali nga bwe gwabeeranga mu COVID, naye abantu bagamba nedda pulezidenti waffe alina kuyita mu kibuga kyaffe. Bino nno lyali befubitirizi kubanga bo ate baba batambula bayita mu kibuga. Abaana balemeddeko, abaana b'e Kabale balemeddeko, bagamba pulezidenti alina okuyita mu kibuga. Ekigendererwa kyabwe kyonna kyakulaba nti kamera tezikwata bantu bazze kuwagira Kyagulanyi nti bangi. Yes, President akalubye agamba mpita mu kibuga. Thank you V. This is Uganda Ronald Maganyi behind the camera 1. We also have in camera 2 with Jonathan Akuyingira. Osobola ogendayo n'olaba nteekateeka weeziri. President abaana bonna basonga mu kibuga bagamba President waffe alina okuyita mu kibuga. Bagamba President waffe alina okuyita mu kibuga. Mu mbalala effujjo bwe liti teryakolwa yadde akakebe ka tiya gas. Abantu bano bakedde kubakuba tiya gas. Abantu bano bakedde kubakuba tiya gas muganda wange. Abantu bano bakedde kubagoba ku nguudo. Kyokka yo waabwe omwana owaabwe wabeera atabaala eggwanga tewaliwe baziba yadde okulemesa ayitewo. Bizeemu ebyatulwanya bizeemu. Abantu bagamba President alina kuyita mu kibuga. Watch the space, sharing a video. Sekwetuli okuweereza. Tugambe bano abasajja obuze bwabwe tebusobola kwebulizaayo n'omulindi n'ogumu. Kyebalabye Kasese, kyebalabye Fort Portal n'embalala bawulira bafa. Tebamukkiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayite mu kibuga. Naye ng'etteeka munnayuganda alina okuyita w'ayagadde. Kye bataagala kumulaba ng'alina abawagizi n'abamu abamuliko. Olunaku lwakuna ng'omukulembeze atalaga eggwanga. Olunaku lwakuna ng'omukulembeze atalaga eggwanga Uganda yasookera mu kibuga ky'embalala n'azzaako Fort Portal. Olunaku lw'ejjo avuddeko atambuza Ebigere agenda kuyisaawo Ebigere. President ekibuga kiyingidde mu bigere. President ekibuga kiyingiza bigere. Vaayo muzeyi vaayo. President ekibuga kakiyingiza Ebigere na bidi. Omukulembeze ekibuga kiyingiza Bigere. Emmotoka agibarekedde. Emmotoka agibarekedde. Ekibuga kakiyingire ku Bigere akooye ejjoogo. President agamba akooye ejjoogo. Ekibuga kiyingizaamu Bigere. Oh, His Excellency ekibuga kiyingiza Bigere. Olina Buganda Ronald ku Geto TV. Poliisi amulemesezza emmotoka agivuddemu. Asazeewo okuyingira ng'atambula. Bw'ebanga y'ensonga enkulu gye mwetaaga agamba ye munnayuganda.
tasobola President Ekibuga Kiyingiza Ebigere na bidi abagondedde ebbanga ddene balowooza wagonda afuuka mulalu kabalageko olunaku olwaleero nti talina tteeka na limu lyamenye. Oli ku Geto TV amanya Buganda Ronald Muganyi ne Jonathan atusingize ku kamera 2. Emmotoka agibalekedde bunyivu muzibu nnyo. Poliisi egezezaako okukola ekisoboka kyonna okumukolako effujjo. All right. Yes, the president asazeewo okutambuza Ebigere. Ngenda kulagako zivyu bwe zityo. Ekibuga kitambuza Ebigere. Ekibuga agambye kakiyingiramu n'ebigere. Tuli Kabale. Njagala nnyo okuwa ku area view. Nsaba kulinnya kuwalo katono. Kulinnya kuwalo jasinka valinga wali. Area view ngenda gikuwa. Ekibuga Kiyingiza Ebigere. Ekibuga president akiyingiza Ebigere. Ali ku bigere. Ali ku bigere president. Nange omuntu amugoberera. Kakunoonyeza area view endala. Abakiga baganye. Ajoginze namu. Asazeewo kujoginga. Kulanya radise egudde butaka ey'okubulemesa oyingira Ekibuga Kabale. Tebamanyi tono yakakolamu. Ekibuga kiri wakati RDC enteekateeka ze zigudde butaka. Tamanyi nti abiringa na Geto Youth. Aganye ebyojjogebwa. Baba
abantu essanyu. Polisi agirese esamaliride yasamiride. Bagambe mba mwagala ebyekiyaye nange nja bakola ebyekiyaye abibakoze. Artist osadde enteekateeka zigudde mutaka pulezidenti ekibuga kirimu wakati. Aradisa enteeka zo polisi etandise okwesumula naye bikyagisobedde. Polisi gagyesibye. Abe muli wamu mutweko ku space. Ekibuga amaze n'akiyingira, emmotoka agisanze maaso. Ekibuga pulezidenti amaze n'akiyingira, emmotoka agisanze maaso neyeeyongerayo. Babagamba badiringana ghetto youth nga tebawulira. Ono omwana yajja kulema. Yes, the president. Nengera abantu bafa essanyu. Nengera abantu bafa essanyu. Ekibuga akiyingidde. Ebimotoka by'amazzi ebirina zikiza omuliro. Ebimotoka ebizikiza omuliro ate biri mu kulwanyisa Kyagulanyi. Ebimotoka ebizikiza omuliro ate bize mu kulemesa Kyagulanyi yingira kibuga. Kibadde kyagala mukiika abaana bakiremeseza. Kibadde kyagala mukiika motoka abaana bakiremeseza. Abaana b'e Kabale mwebale nnyo. Mubadde mwagala ssibya abantu kulaba ku pulezidenti. Bakyalemeddwa mulemesa. Baagala mukiika kimotoka kizikiza muliro. Emmotoka erina okukola ebirala ate kati ekola birala. Abantu b'e Kabale mwebale kuba solidi. Abantu b'e Kabale mwebale kuba solidi. Nabo abadde agenda lemesa abantu. Nabo abantu ali bagenda asuba omulabako. Polisi nigisobedde. Ekimotoka kirina zikiza omuliro ate kiri mu kugabaganya Kyagulanyi. Emmotoka erina zikiza omuliro ate eri mu kugabaganya Kyagulanyi. Emmotoka erina zikiza omuliro ate eri mu kugabaganya Kyagulanyi. Abasirikale bibasobedde. Amagezi gabeesibye. Lengera omuntu. Beerabidde nti badiringana ghetto youth. Abaana b'e Kabale mwebale pulezidenti abatuuseko besitayiro zonna. Abaana b'e Kabale mwebale. Ekimotoka kikka abantu. Ekimotoka kikka abawagizi ba Kyagulanyi. Ekimotoka kizikiza omuliro kitta abawagizi ba Kyagulanyi. Kibalinnye. Kirinnye abaana. Kirinnye abaana. Kirinnye abawagizi. Ekirina okuzikiza omuliro kirinnye abawagizi. Kigenda kikoonakoona abaana.
ekirina okubeera ku mirimu gy'okuzikiza omuliro okutaasa bannayuganda ate kiri mu kuzikiriza Kyagulanyi. Lino eggwanga lyafa dda. Muganda wange lengera embeera eriwo. Emmotoka erina okuzikiza omuliro ate eri mu kugobaganya Kyagulanyi, kyokka we bajyagalira nga waliwo ekikyamu era teriyo. Bagazezzaako omulemesa Okuyingira Ekibuga. Muganda wange n'ava mu mmotoka n'asalawo Natambuza Ebigere. Lengera abaana we badduka, abaana b'e Kabale. Abakiga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lengera namungi w'omuntu ate nga bakedde bakubamu tiyagaasi. Lengera embeera eri mu kibuga Kabale. Yabagamba munaakola ebyakiyaaye nga nange mbakola byakiyaaye, kubanga poliisi byekola okumanya byakiyaaye. Tosobola kujjayo motoka erina kubanga ezikiza muliro ate gye bulokinga ekkubo. Tolina kujjayo motoka erina kubanga etaasa bannayuganda abayizi b'amasomero ng'omuliro gukutte ate gy'ozikize Kyagulanyi. Kigudde butaka. Lengera abantu bayaayana olaba ku pulezidenti waabwe. Temulina mateeka galemesa Kyagulanyi kutabaala ggwanga lino. Buli kye mukola mukikola mu bumenyi bw'amateeka. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde tebamuganya kuyita mu kibuga Kabale, wabula akivudde mu mmotoka n'ayita ku road blocker gye babadde bataddewo yakabangaliza poliisi, saako n'ekimotoka ekizikiza omutiro kifayaka oba kifaya brigade. Muganda wange abantu bayitirivu ab'e Kabale, abantu b'e Kabale bayitirivu nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obutapowa n'obutavangako ku Geto TV abatuwaddeyo obaweereza. Twebaze emikutu gy'amawulire gyonna egikolagana n'enteekateeka zino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli ku Regional Police ne Regional Police tugiyiseeko. Babosi beebuuza abantu bayiseewa, Kyagulanyi ayiseewa. Kyoba omanya emabega abantu babakuba emiggo, emabega abantu babafuuyira amazzi, tebabakkiriza kutambulira ku Kyagulanyi. Naye abakiga baakoba nti bakozi boogera batya awo bosigeegenya namuyadde bagambe balina kutambula ne pulezidenti waabwe. Thank you so much people. Kugambye President emmotoka agivuddemu n'atambuza Ebigere kumpi kilomita namba n'ekitundu okutuuka awo atusanze emmotoka mu maaso, naye nga babadde tebaagala ayingire ekibuga eky'e Kabale. Abantu balesseewo emirimu gyabwe egy'enjawulo balabe ku pulezidenti waabwe bamusiibuleko bamubuuzeeko. Naye kati ki ekibaddewo? Ayiseewo bulungi n'abawagizi be n'agenda. Ekibuga muba muziba kyaki? Okujjako okwagala okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo, enteekateeka ezigenda maaso ez'ekibiina ki National Unity Platform ez'okutalaga eggwanga, okunnyikiza n'okwongera okusimba emirandira egy'ekibiina kino mu bitundu eby'enjawulo, okubuulira bannayuganda biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda, omuli okusiba bannayuganda abatalina musango, okubateeka mu makomera nga tebalina misango, okubateeka mu kkooti z'amagye nga tebalina musango, n'ensonga endala nnyingi bwe zityo ez'ebbula ly'emirimu, gavumenti okutta abantu saako n'abamu okubabuzangawo. Nga tewali na kimu kiyinza kukolebwa. Y'ensonga lwaki ebintu bino bagezaako okumulemesa okutuukayo. Abaana b'e Kasese bagezaako bakakako gavumenti eri mu buyinza, naye bagamba no, tetumanyi our president that is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu ddala ng'ayagala enkyukakyuka abasiibuddeko awanika obwanisa omukono gumu ensi n'efa. Mwebale nnyo, mwebale ddala abantu b'e Kabale obutaba batiitiizi. Bw'otunuuliramu enteekateeka z'abasajja bano bwe baba nga tebafulumya kakebe kati ya gaasi, bwe baba nga tebafulumya kakebe kati ya gaasi,
mu kibuga Mbalala kitegeeza akawumbi kalamba kasengingibwa ku lunaku olwo. Bwewabanga embale gye twabadde tebakulya yadde tiyagaasi ettooro epotipoto kitegeeza akawumbi kalamba kasengingibwa ku lunaku olwo. Wekibanga ne gye twabadde ekasese tebakulya tiyagaasi kitegeeza akawumbi kalamba kasengingibwa olunaku olwo. Epotipoto bakubye Kabale bakubye ku tiyagaasi ku makya, kale katugambe ekitundu ky'akawumbi kisevingibwa bwe buwumbi 3 n'ekitundu kitegeeza basobola teeka eddwaliro ery'ebbeeyi ery'omulembe mu kitundu ekimu Kabale oba Ejjinja obawa mu ssente ezo zebonenera mu gavumenti mu kuba abantu tiyagaasi. Ekibuga twakivaamu bulungi eky'Embalala nga tewali yadde afunye obuvune wadde akubiddwa oba okuyiwa omusaayi olw'ensonga tewaaliwo tiyagaasi. Naye olwaleero Kabale bagezezzaako okukola ekisoboka. Muganda wange kigaanye. Oli ku Gato TV amanya Buganda Ronald Mugenyi. Oli ku Gato TV amanya Ronald Mugenyi. Ono His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe bakuŋŋaanirako nga talina n'omu gwayise, talina gwawa yadde t-shirt, talina gwawa yadde akakofiira, talina gwatikka mu basikuleeta, talina gwawa muceere gulimu ennyama. Abantu bajja baagala nga beesibiridde emmere yaabwe. Ababodaboda bateeka amafuta gaabwe wakati mu kwagala, t-shirt bazeegulirako abo abazikuba wakati mu kwagala, batambuza ebigere wakati mu kwagala, bayimba ennyimba eziwaana nga tusiba kake wakati mu kwagala, bawanika ebipande bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu wakati mu kwagala, baliggalawo bizinensi zaabwe ne basalawo bamugoberere bajje bawulire bwe byayogera wakati mu kwagala. Tewali n'omu gwe bakwatira yadde baasi, gwe bakwatira yadde ekikumi. Yesu ye Kabale His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yatuuseyo dda. Muganda wange yakatwegattako agezezzaako okulemesebwa oyingira ekibuga kino, naye enteekateeka zigudde ettayo. Patrol za poliisi ezibadde zizibye essaawa zino zigezaako okumugobera naye ziri mabega ddala. Abaana bataddewo eggaali baziremesa okutuuka ku Kyagulanyi. Ekitegeeza ekibuga Kabale ebyokwerinda byabyo biri mu yogoyogo, ebyokwerinda byayo si binyeevu. Kabale ennamba ebeera cyangwa erina poliisi, erina emmotoka za poliisi 4 zokka. Ne batuuka n'okweyambisa ku mmotoka ezikiza omuliro. Tulabeko mmotoka za minisitule za agriculture nga nazo zirimu abasirikale. Emabega watuvudde nabyeko ambulensi ya poliisi naye ebaddemu basirikale n'obukole bwa tiyagaasi. Tuli Kabale mu kibuga Kabale. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu muganda wange yakiyingidde dda, akiyingidde mu ngeri ya roba style. Bwe babadde bazezzaako okumulemesa eri miti gye wabadde ekkubo lye baagala ayitemu, teri bantu, teri bakuŋŋaanyizayo, teri bagenda buuzaako nga tebaagala ayite mu kibuga. Nga bulijjo bagamba kufumbira ey'omutwe, omufumbira wa bigere ne mwekanya oggumbe, naye bwatyo bwavudde mu mmotoka, ebimotoka bya poliisi ebibadde bizibye ekkubo n'abiyitako mu bigere, n'ayingira ekibuga ng'atambuza bigere. Emmotoka emugezezzaako agisanze mu maaso. Ebyo nange obiwulira onoonya w'onootandikira kuno si kulimba, oyogera amazima ki ekyabaddewo. Bawakana abaana ne bakusekerya naye daddy, why do I have that extend? What you dad? Was it really a glory? Was it really a movie? Kusaba ko mazabu amanya Buganda Ronald Mugenyi. Tuli mu kibuga Kabale, abantu abayitirivu beeyiye ku kkubo okulaba ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ekibuga Kabale abantu batono nnyo. Mama olengera abakyala n'abaana bonna bonna bawaga baagala babuuze ku president, abawulirako obuwulizi ne bafa. Kabale for welcoming His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kaba kuba mukujjukujju abantu bano bano ekibuga Kabale kitomye. RDC enteekateekayo egudde butaka. You will explain your boss, where did this man enter? How did he enter the city? I told you to deploy that man. No. We want to take our power. Where will we eat? Amanya Buganda Ronald Mugenyi. Oli ku Gato TV Muganda wange omukulembe
w'omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga Kabale wakati ababadde bagezaako okumulema essokki